Nani yazia mpira msimu nyoyo. Alete mpira matawi. Alete bado tekanya bado. Mongereko. Unoni kuna wako sasa. Unoni ya ndopi. Yanga muteko kwa mpira. Msajja wao sasa mkono mmoja akafanya. Yes, nga tuli wano ku mupiira ogwa Abu Dhabi gye bayise African League egenda mu maaso. Sisinkanye omu ku bakozi era akyategeera wano ebyemizannyo bamwita Xavie Fix. Tugenda kwogeraho katono nnyo ku nteekateeka eri wano ate n'enteekateeka eya Inter Emirates bwe yatambudde. Ebintu yabitegedde nga bwe byatambudde, njagala agenda kukola kwa analysis n'enteekateeka bw'eyinza okutambula omulundi oguddako. So muganda wange Xavie, nsaba obuuze kubatuuliriza. Abalaba Tawira Radio, Tawira TV mbalamusizzaako. Amanya nga bwagambye Xavie Fix ng'abamuli bamanyi. Era nga ndi wa Tawira Radio, Tawira TV ate era mu kiseera kyekimundi wa Voice Radio. Kati nsaba obuyogereko ku nteekateeka eno. Enteekateeka ogiraba otya eno emipiira egigenda mu maaso wano egya African League ne Tawira Radio mweri mu kuparticipating? Enteekateeka nnungi, guno mulundi gwange gwakubiri nga nzijawo, naye bali organized. Weewaawo tebannatuuka kweri level gye twandigambye nti yeyo, naye bali organized okusinziira ku balala. Enteekateeka simbi, n'abaana mwe bali abalina ebitone basamba bulungi. Era wanyuma omuntu yenna yenna ng'oli mu Abu Dhabi kiba kirungi ku lunaku olw'omukaaga n'oyitako wano n'onyumirwako. Kakati njagala twogere, tukimanyi nti ebikyasinze okugatta bannayuganda mu UAE by'emizannyo nga bino. Emabegako awo ennaku z'omwezi nga lumu wali empiira gya Inter Emirates ezigatta Emirates zonna. Enteekateeka oyo oyinza mwalimu ebituli bingi katutandikira awo, naye olaba enteekateeka eyi omulundi oguddako erina kubeera ng'etegekebwa etya? Mpozi okusooka okujjukizaako omulabi waffe wa Tawira Radio, Tawira TV ku Inter Emirates. Kino kyekikopo ekisambibwa Emirates, bannayuganda bawangalya mu Emirates omusanvu ezikola UAE. Weewaawo nti kati aleni yafuuka nga Emirates eyaayo wadde eri wansi wa Abu Dhabi, naye kati ebalibwanga nayo Emirates eyaayo oba oliawo ne ziwera 8. Era nga guno gwabadde mulundi gwa 4 nga zibeerawo, emyaka 2 tezasobola kubeerawo olwa COVID, naye guno zadde zizzeemu era nga ku guno mulundi Dubai yategese. Era emabegako eri zibadde zitambula, era ng'era mubaamu okusoomozebwa nawali, naye ng'era nti olina okulemerako nti wokola ensobi leero ate nkya n'ogikyusaamu n'okola ekisingako. Naye Inter Emirates ku luno ez'omulundi guno ezabadde Dubai zabaddemuko ebirumira, oba oliawo ate ebyasinzeeko ne byetwalaba emabega byetwandibadde tusuubira nti byandibadde byebimu ku bitereezebwa, naye ate ebirumira byabadde bingi. Era bw'ofuna okuva mu Emirates ez'enjawulo, Abu Dhabi, bw'owulirango Sharjah, buli omu alina okwemulugunya kwe. Kyendowooza nti ekyo kisobola okutereezebwa, tukuba mpolampola bwe tujja okulaba bwe tutyo nti ensobi bw'ogiraba leero togikkiriza gidda mukola nsobi yeemu omulundi oguddako. Okusinziira nga ggwe bwe yafunye ku mawulire n'ebyabaddewo nga wewabirabye, olaba enteekateeka eno erina kubeera etya? Nze ndowooza weetaagawo abantu abakiwomamu omutwe mu nteekateeka ne balambika bulungi nga n'obudde bukyali, nga bali wansi w'obukulembeze obutwala bannayuganda bonna mu UAE. Bwe butyo kati kiba kiyamba nnyo nti mu mbeera eyo nti akakiiko ako kalina okubeerawo. Tekiri necessary nti kalina kulondebwa AUU, wabula AUU esobola kasemba busemine kagamba nti osobola okukola omulimu ogwo ku lwaffe. Nti nga kajja kwanjulira AUU nti twagala okuteekateeka, era eno ye road map yaffe nga bwe tugenda okuteekateeka ensonga zino, kino na kino na kino na kino, nga mu byo kye kisobola okukola ku luno ekyalabikiddwamu n'emabegako eri kyakolebwa mu mpaka ezaali mu Aleyine, ndowooza yali January 2020.
tekikola makulu Emirates 2 Emirates emu kuleta timu 2 kuba kiba tekikyali Inter Emirates kuba tusuubira nti Inter Emirates zino tuzitwale nga bw'olaba World Cup nti ensi yonna yonna eyitamu ne qualifying ogenda ku World Cup eyinza okubeera n'obukadde bw'abantu obusobe 10 oba 2 oba bumeka naye bajagazaamu abantu 25 abakola abanasobola okukiikirira ensi eyo naye ensi ng'oluusi obanga China yandibadde ganna engeri gye tusinza abantu abangi mu nsi yonna mutwe ttiimu zimukaaga naye tebakikola kugamba kuteesaako oyagala buli Emirate erete ttiimu emu yes buli Emirate erete ttiimu emu nti bwe kiba nti Alain yasazeewo nti oba tegenda kuleeta ttiimu kuba ye Emirate eringa gy'oyinza okugamba nti nga ffe gye tutondawo obutonzi etali official wano nti egenda kuleeta ttiimu emu nga nti tegenda kuleeta tusobola okukozesa ttiimu nga omwaka oguwedde wabadde empaka z'amasaza ne tuinvitinga ttiimu eyo esobola okufiitinga okusinziira mu competition ne tusobola okuweza ttiimu omunana okusobola okubalansinga ebibinja kubajjukira Emirates ziri musanvu nti bw'oba osazeewo ziteeka mu bibinja oba ojja zaawulamu nti nyanya kati n'otutayo ttiimu eŋŋenyi naye Alain bw'eba ereese ate kiba tekitwetaagisa ku invitingayo ttiimu endala Alain nereeta ttiimu emu Abu Dhabi emu ne basunsulamu kurimu waabwe wa buli Emirate ne zijja Emirate ne zibeera 8 ne zikola ebibinja 2 ne tunyumirwa omupiira kyekirala kyoyagala kyoyinza okuteesaako kibayinza okwongeramu amaanyi okwongeramu amaanyi erina kuba enteekateeka kintu kikulu nnyo balina okiwa obudde obumala mu ngeri ki nti Inter Emirates katuzimanyi weewaawo tezinnaggwa kuba kyenawulidde nti semifinals abamu tebasamba bakyalina okuddayo ekintu ekitakola bulungi makulu kyenandirowoozeza nti nno lubeera lunaku lumu ekyo ne kiggwa kuba wano ensi y'abakozi abantu bakozi ayinza okufisa leero akadde kyata ajja kusobola kukafissa so enteekateeka yeetaaga omuntu yenna yenna n'ateekateeka n'ategeeza abakulu ba AUU ng'obudde bukyali n'abalaga enteekateeka ye oba nga si kakiiko kuba Johnson oba nze naawe oba tewireyinza okugamba nti omulundi guno twagala tutegeke ekintu kino nereeta nti tugenda kunoonya basponsa tugenda kukola bwe tuti oba buli muntu aneetabamu tujja kumuwa kino kuba tekikola makulu muntu kujja kwetaba mu kintu n'avaayo nga talina kyomuwadde at least ne bw'okwata omupiira gumu n'ogumuwa kibaamu enjawulo gye kiteekawo ebyo byonna n'obiraga nti era tugenda kusamba mu budde bwe buti buli mupiira gujja kuba wa budde bwe buti era ebisaawe tusuubira okukozesa bwe biti kwega enteekateeka kyekisinga obukulu nti balina okulambika ebintu bino nga biri organized yes ng'obudde bukyali nti kuba kati omuntu agenda okuteekateeka omwaka oguddako oba ez'omwaka guno kuba zibeereyo mu January naye bazibala mu mwaka omukadde nti ekinene nnyo nga mu Gwokusatu yandibadde obanga n'okuba zino ziggwa ng'ategeerekese n'alaga road map ye n'akakiiko akatwala bannayuganda mu UAE nako ne kagitunulamu ne kamugaa tusobola okukyusaamu wano ne bakoleganira wamu okitegeera awo tusobola okufuna ekintu ekirungi oyo Xavie Fixer nga mulungi nnyo okumanya ebyemizannyo abitegeera abiruddemu asobola okupulaninga n'okulanga ebintu bitambula bulungi nnyo kale abakakiiko ng'aba AUU tubasaba ensonga abantu ze bagenda baleeta nga muziraba mubeere nga muteekawo ba akakiiko nga ko kavunaanyizibwa ku byamizannyo mu UAE yonna etwala bannayuganda kayinza okubeera nga waliwo department y'abantu gye mulanga eyinza okukola obulungi ekintu mugiwe omukisa etegeke tumanye nti no Emirate eno webeera eteeseteese erina abagiyambako kalowoozi kyakala kayinza okwogerako mu bannayuganda bawangalira wano mu UAE bwonna kyenyinza okugamba bannayuganda ffenna abawangalira wano nti twongere okuba n'empisa empisa zaffe zibadde zinaabuuseemuko emabegakaawo era ndowooza ensonga ze zimu lwaki mubadde mulaba nga abafirika okutwaliza wamu tubadde tutandise okufuna obuzibu mu visa zaffe lwa mpisa zaffe ezibadde zinaabuuseemu naye nga ekyo tukisobola okukikolako ne twetereeza era twongere okuba nga tuwa ekifaananyi ekirungi n'okutemera ekkubo abantu abatuli emabega kuba nze bwe mbeera wano ne neeyisa bubi nze nnyinza okuba nga maka neeyise bubi after all njagala nakugenda naye ndi emabega ayagala okujja mba musimidde bunnya so tugezeeko okulaba nti tuteekawo omukululo omulungi n'abanajja gwe banaagobera bagambe nti ye abantu bano balungi tusobole okubakola ki okulaba nga tutambula nabo mpozi n'ekirala tubeere bakozi ekintu ekyo kikulu nnyo tukole kuba ewaka eyo ebintu si birungi tukkirize tugaane sinawakawo kansi yonna bintu tebitambula nnyo bulungi biri awo naye twongere okuba abakozi tulabe nga tugenda mu maaso
Sija, ina kata chikabili. Thank you.